Mu kitundu ekyokubiri ekya Love Story ya Sister Anne we twakomye babadde busaabala mu kiyumba ekimu gye bayitiddwa baggayi. There were 4 guys abaabayise nga bali bawala bana balidde buli kimu ne bazuula oluvannyuma nti buli kye baalidde buli kye banywedde badoogiinza emyenge naye drugs oba enjaga yabadde mu buli kimu, mu keeki, mu mazzi, mu soda, mu juisi, mu buli kyakulya nga mwabadde mu drugs. Tugenda kwolekera wano ekitundu ekyokusatu. Munange nga twebaka nga tubeera mu nyumba twasobola kufuluma. Munange mba ndi awo nga munange agamba naye omanyi tutubanga basiru wano kumpi n'ewaka. Tufune gwe tukubira atuleetere engoye tuwambale tugende eka. Ate mulinzi era buzibu batuyiseeko obuzibu obulala. Munange era nga tetwakola nga tukwa tebalina kye baatubbako naye tebaatusasula sente ze twali tuteesezza. Twakola nga okukola delivery egondi deposit naye kuba twali yakola deposit. Bantu abeesiganye engeri bali mu katundu awo ate nekituukawo ne batukwata bulungi kuganula bya ddala nga bwe tutyo yo delivery nebanga efudde butaka naye twakola loosi ero si mu business. Munange twakomaawo ngera tuddayo kye bayita omuntu omukozi business gwera osituka. Kati amagulu kolo gaali gaddibi nga ate nze munange simanyi kwekubagiza ekintu ekiba kiguddewo. I always stand up quickly nengamba this is enough, kiguddewo, how do I sort myself? Situse ntya ntambudde ntya, that is me. Ne kati mu bulamu bwange obwa bulijjo ekintu ekimu okutuukawo nnuwaana n'ensituka nenkwata ekirala cause I know kiba kimaze otutuukawo mba siza kukitereeza then I move on. Kali munange nga nzirayo ku app nga nziramu nnoonya bizinesi mpya. Bizinesi eyo yali ya Christmas. Omunyama gwe nali nfunye kamba jjukizemu ffe twagabananga abasajja enva ewa Juliyo nga ngenda ewa John wa mukwano gwange nga twegabanya okuba n'abasajja balina omuzeere akuze nangamba olinayo munno ng'ogamba lwaki mukwano wange mwisaako bizinesi ogaa sister ka bizinesi kaakano nga naye agamba muneeyo ng'otudde nnyo babuze kwata. Kati munange okuwolwo nga Christmas etuuka nga nfuna omuntu delivery ampita. Delivery yali awo oba ku PTC mujjukira waawe wakoleka ne baleri yali awo. Munange omusajja ampita. Omusajja okumpita nifuna wennyimiya teyankima. Anensalawo nze neeyingize naye neŋŋamba ngenda basi nyumiddwa n'olunaku luwedde kankubiraani kankubire munnange ajje tunyumirwe ffenna. Munnange yajja yali yakajja alyenga ze n'ebisimba bya delivery nga ne bagayi babiri gye batusimbako mmotoka awo bagayi batusimbako emmotoka nga tubagamba ffe tweyongeyo tukoma muno nga nabo bajja bayingira naffe nga tutandika okuba omuziki jjukiranga ensawo zaffe zizuddemu ssente twambale tulinga emisege bano bamanyi emisege giri kyokka banange otunuulira bazadde bange. My mom, I'm so sorry. Essaawa zino nakula. I'm a responsible woman. All that is past. Kyova laba nahiringa embinyumi yako nga I'm even laughing. I know there are not happy moments, but I'm proud that nayita mu ekyo nesifunamu bulwadde. Nebaza Mukama yalina a lot of programs, a lot of plans ez'okukola nga nkyali mulamu nga sirina any healthy issue. Era mwebaza. Era I totally reformed. I'm a new person. I'm a new me. And my friends, really, we didn't like that, but it was all about money. It was all about the lifestyle, peer pressure, soft life, a whole lot of soft life for young mango. But I'm very happy that my friends are totally married. Ate mbufumbo bulimu ssente, bufumbo bweyagaza, basetulinga ne batuulira ddala.
era mbasabira bisima mbasabira mikisa babeereyo tebaddamu kuzunga babazimbidde beevuga so I'm happy kati munnange nkomyewo maada nkomye waliyo ng'abasajja baffe bali nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi gife bbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife bbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Katubeera nga tuba muziki tunywa omuliro nga tweyagala nga tudde no tupepeyeza tulidde kino kyangu obusawo bwaffe bwejjuddemu emijiri gya ssente obeera ovaako nga kapakinga eya 3 ngine nespoiling eno ebigaana nga nespoiling nga twavanga ne tudeliver olumu netugenda netwewaamu nga ffe gaffe netunywamu kati munnange obudde nga tebuziba ng'obudde buli ssaawa 9 bwo buli 11 nga tugamba twagala kudda waka bannange olunaku lwali tewali booda wali tewali booda nkiddamu netufune wabuda mwe tumwenyigirizaako naagaana wabuda n'agamba bannange mumpa ku bintu byammwe nemugamba idea owa booda bireke munnange olwamala nga tufunayo mala nga tugamba agala emitwalo 2 tutwala kofe just emitwalo 2 nga tutuula tutuuka nga teka kaserengeto kati nga bulabe waffe nga waliwo ebyambuka ebikkira nga twali tukikkirira nga tudda waka tukwata ekikkire tusanga omusajja n'omukazi wetubasanga ng'omukazi agamba muno mwe mulimu ababbi bangi obona amabala abantu bakyatudde ebweru muno mulimu ababbi bangi kofi mulimu ababbi bangi nga tunyumyanyuma mba ndyawo omusajja nga tambuukira tankwata mu bulago nga mampa bbaga yange konze bbaga ki Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture olonewusa nga mugamba bbaga ki nga ngamba bbaga yange nje nali nkutte yange mpa bbaga yange ng'omukazi eyogeze oli abadde n'oyo omusajja mugamba naye muwe bbaga takutta sisita wange ate yawuliramu ebyokutta n'angamba ani waayo bbaga twali tutwadde bbaga emu nga mwe muli ssente zaffe n'amasimu omusajja mugamba nsina buzibu na ssente twala ssente nendekera essimu yange kwesimu kwenkolera bizinesi omubbi oli yali mugezi yakwata bulani mwaffe n'abutukanyigira n'akwata essimu n'azitwala ne ssente bicutekisa ffe n'abutukanyigira awo nga wemanyi embeera mu nsawo z'abakazi olwamala n'aŋŋamba muggyemu engatto nga tuggyemu engatto nga tuzikwata mu ngalo ng'agamba oli sisita wange muggyemu engatto nga naye nga zikwata mu ngalo kati amala tuyinza okukuba enduulu awo kyokka batubba n'abantu mwebali muyinza ogamba yinza tutaasa nga tugenda kudduka ye tudda wansi nabo kati nga batubuza mubadde muddamu
nsonga tubagamba tukkirira bananga ababbi tebatuwerekera yali kapo ndowooza yali kapo munange omusajja kyakola ngaakwata ngaakutula akalega kange tu nakamukwano gwange tu awo tusobole okudduka tubeere ku mission tuleme okuba enduulu nga mapeere galeebeeta tuli bwereere tubeere ku mission ey'okudda ewaka ako kanawa gali mbadde yampya era omusajja munenga yakibaza kyali kituufu tasoosootako 10 paka waka bwetu Christmas nebanga efudde gamba ng'efudde gosobola kola kyawo nga bakubbye naye tebaatukuba so grateful tyomubbi aba asobola okukola bwe kimufumita obwongo kuba yangamba gwe mpeesawo yange kati namana nga mwana agiremedde nojja kumukuba soketi eneza yajja kwasawasa maaso olugwa kati munaye mba ndi awo ng'afuneko olugendo ngera neetizi ng'afuneko olugendo omusajja yaŋŋamba ali eyo ggulu ate akasente naye ayagala mukama nakola ebintu ayagala omukazi n'omusajja agenda bayira omusimbi ogutokomoka nga njogerako kaawo nabaŋŋamba tubikolanga era mwenda abavubuka eŋŋwaŋŋule munanga abavubuka nga beepiipinga nga nfunayo omuvubikawo nga yerondamu nga tugenda ffena tulina okugenda nga kapo tutuukayo eri ng'omusajja atuula wali mu ntebe nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa mwebale twesiga mwebale tuwalira ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka ironing boards tutunda curtains tutunda bed covers tutunda door mats tutunda amatawelo tutunda pillows tutunda wardrobes ez'omu kisenge night wears air furnitures ebitebe by'omukka emifaliso egy'omukka carpets tuziina byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga cheap hardware ne Shell petrol station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0707271988. munanga abavubuka nga beepiipinga nga nfunayo omuvubikawo nga yerondamu nga tugenda ffena tulina okugenda nga kapo tutuukayo eri ng'omusajja atuula wali mu ntebe nga tugamba tweyambule twetundule vanira nga naye waliwo yeemazisa fe tuwa omusimbi gwaffe ogutokomoka nga jjukira omuvubuka simulinamu interest simwagalangako ate ndooza naye kyekimu nga tuli ba business partner bwatyo omuvubuka natundula vanira wange mbatuwa miliyoni emu bweddu omusajja nga ali wali ng'alinga ekikere mu ntebe weyeesaako oyiro watugamba saawundi ono saawundi lauda awo kenteezaawo ne feeling awo omukazi akube sawuti ng'olonkuba sawuti bakyala nga teyankwatako naye nga yawa instructions kati mukube kino kati mukwate wati amabina kati ganyige kati yonka ku bbeere kati unona ku mimwa nga fatasizza endowooza bwe ziri banange bakola ebintu baganda bange nange olwamala nga tukola fifite nga mpa 5 gange nga nange nkwata 5 gange nga tulinnya nga tuva eggulu bamaada mpaka site nga ondyoka nsooka nfunamuko trama ey'amaanyi awo ey'obunnambiro nga ndyoka nnyirira nali nnyirira anti kati bakuwa ssente kati nga G5 n'ogulamu oluvaasi n'osiba enviiri n'okola enjala n'ogula ebizigo eby'ebbeeyi n'ogula sabbuuni simanya gloves simanya biki ogenda okukibalabala munaye ku mutwe atayonako emitwalo 3
kati munnange nga nsooka omulimu gwe njagala oguwummulamu nga mpulira bintamye kati bano basenga bange baddamu ne bampita omusenga wange yaliwo yangamba ogenda kuddayo ku ssomero kati netula mukawo nembirowooza netunulya famire gyenvaamu nga abantu bonna abaana abavaamu bavaamu bali responsible balina ssente beevuga neŋŋamba ekkubo nga nalonda ffu senga nga tutandika okuteeka ebyokusoma biki nenagenda olaba nga senga alinga oba nayagala oba okunkozesa nga sitegeera mission ya senga wange entuufu nga yagala ngende endowooza nkole ng'oba osigaalo oyo senga munnange nemuvaako nenzira ku bulamu bwange neŋŋamba kati famire kange byokutandikirira byange ntukolawo kawona bizinesi neddamu nayo negwa eyokubiri nembivaako ya bizinesi neŋŋamba kaneddiire mu bintu byange bya delivery naye mba ndi awo kibuye nga ntambula nga abasajja balyoka bakuba enduulu nali nnya takisi nga nzira waka nga nningira mu mmotoka mu takisi nga natuula mu maaso gange nasookamu nga driver jange atuula nga takisi ejjula nange ndi mukazi alimu eddirisa akamooli nenzigizaamu tutuula mu maaso omusajja ngamba bana ng'onyirira mwame bali kusiima nange olwamala omusajja nali nfuluma nga nkwanga enamba ye saasooka gifaako mba ndiyo nga ndi muziziro zange omusajja mujjukira nga mukubira nga naye ng'apakukirawo ng'akwatirawo weyajjanga mugamba tugende ku musaayi nga tugenda mu musaayi naye nange bampita byanguye nga tugenda mu musaayi nga tandika okunyumyawo nje ndi oyo otyani nga mugamba nandika omusaba ssente natandika okumpereza ssente madama nda ssente z'owa takisi katono nnyo omwagala tukyagenda mu maaso naye nga bwe nkutegeezaako ku bannaffe aba Dembelyo Airport Pickup ova bweru okomawo Kyaddondo tewandyagadde kutuukira mu famire y'obutereevu 1 tujja kukola ogw'okukunona ku kisaawe Dembelyo Airport Pickup tujja kunona ku kisaawe tujja kutegekerawo okusula obeere safe mu kifo nga ddala kyekyo ekikuleetera okuwummula oluvannyuma lw'olugendo oluwanvu oluvannyuma lw'okuleppoka here and there n'ogamba njagala mpumuleko then male zisinkane projects n'ebindeese e Uganda mu butongole Dembelyo Airport Pickup ejja kubanga ebimala. Madam Nancha Beatrice ayongera okutegeeza ku bufo buno obusufu bwenzikiriza nti obwetaaga. Atlanta baffe balungi ennyumba yiyo mpya gwagisookamu eri ku bugazi bwa 50 by 100 erina master bedroom eri self contained erina n'ebisenge birala bibiri byebisobola okukola ng'ebyabaana oba ekimu nekiba ky'abaana ekyabagenyi toyi ziri bbiri ez'omunda mulimu effumbiro dining ne sitting yes buloba so inbox me oba munkubireko mwenna ajagala nyumba nnungi nnyo mpya ate gwagisookamu tubuuza video ye bujuuko mulowooza mulaba estate ye bujuuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala ploti speed olwayo tugenda kufuna ploti ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba olaba amayumba agali wano olaba enkulaakulana eri wano kumpi nnyo n'ekkubo toweza kilomita 2 eri kilomita 1 n'ekitundu okutuuka ku estate madama nda ssente z'owa takisi 10 ku 10 2 ku 2 3 ku 4 nga ndya ssente z'omusajja nange batuuka ngamba tugende wanzijemu ngamba nkujjamu ate batya ontaasa nange okwewuguusa ngamba atugende wanzijemu ngamba munange nkwata mpola anesi nogenda kumpa sati awomba kiremesa ngamba nja kuwasa muteke mu nyumba ey'okubiri nesawasa mukazi gwe siyabangako namugamba kale ngenda kulaba ku ttawuni kyeki ngamba funa ekifo omanyi wakulekana waliwo ekifo kye bayita ku woota nga tufunawo ku woota waliwo loogi eyo omusawo lugudoddeyo ku woota mu bobotiiki naye nga tufunayo ekifo bamadde natuuka ku loogi nentuula nenzigulawo oluggi nenkwata entebe ezibeera mu loogi nenziteeka ku luggi
nenziteka ku luggi nentwa ne mungamba kati twogere badde ongamba kinkuggyemu okyabinyonnyole yasoberwa oluggi luggule eri etuzizza ku buliri wampera ne mungamba olowooza ndi mwana muto ogira nonnono ne mungamba sirode sina kyengenda kuwa tasobola kungamba nkuggyemu wankwananga amalayo wankwananga ki wandibadde ompa obudde nayinza egyogira gyenkukwatira omusajja ngamba kale tujja kusinkana omulala nga biggwa nene ali ayimiridde ng'asituse nga awulira obuswandi bumuluma ninajja nyambadde buli kamaso tondabye namala nga nkwata mu baaga yange swi nkwata booda swi nga nagenda namunyonyomu ojja ku stress z'oyo naawe kati munnange ngebe biggwa nga bontu mwada musibula nga abeera ngakuba essimu ntukesa ne mubulookinga naye kati recently ngenda okuyita eyo ku taxi naba mwebyo ebintu byonna sitagala katemba saagana kunjogerako omusajja nga yakyanzijukira ekibuye ng'agamba bataxi nga nange ntudde mu taxi ng'abanyumiza taxi naye ntudde mu yamulala ng'abagamba oyo muwala bwati nyakalo kinemu kiti kati yandowooza bamusunga busunzi ayagala ebyobwereere nanze naye nkanya mugamba sikumanyi oyo mutalo kyali mugamba sikumanyi naye mufaanana mugamba ddi yange tongamba bintu bya sikumanyi nangamba obeerawa nomugamba otombuza gyembeera zina wegenda okukyali eno simanyiyo agenda kunkima kati naye nayo kazini wange abeera eyo kiruddu nomugamba nangamba edda kali kaddeemu kali kabeerawo wakulekanako nze sibimanyi nyo okulekana ng'ebiki banaye tumenangamba nanga abantu bafaanaganya omubiri feesi eddoboozi oba muli balongo mugamba sina mulongo wange nze ndi nzekka nekyo nawona ebisajja bya taxi ekibuye naye ngololugwa nagamba naye era natuuka ekiruddu nenvaamu nenyambukirawo ku ddwaliro neneyongerayo awo neŋŋamba mumunye munaye musitasozi mba ndi awo ndi ku apu yange nga nfunayo omusajja ndozaala omusama kuva Dubai nga mpita ewuwe wenagenda ewuwe ate kati awo mba ndi kumpi kuba yali ku Lwasa okiireyo wansi ku Lwasa stage munaye ng'omusajja musinka nange ewuwe wanyirira nenze sifa ku byakunyirira kuba ndabye njagala okulabula waliwo oba guy obaani ali ku TikTok ajja n'akwata audios n'azijja ku YouTube n'azitwala ku TikTok. Njagala kulabula ndi muntu wa mirembe ng'okuuma emirembe ojja n'otwala audios ebintu bino omuntu unfollowinze ku YouTube ategeera wenva wendi ne wendaga okusinza ku stories ojja sanga stories nga ziri date naye omuntu azza unfollowinga ajja kutegeera lwaki eyo story ngireese kuba ntambulira nnyo mu reality nenga mbeera sensitive ku YouTube bitegeerekeka azza unfollowinga olunaku a week omwezi omwaka antegeera. I am a church guy, so I know what I am doing. This is my calling. Abalaba ntaputa bulala naye abazze bangoberera ku YouTube bantegeera. Mutema audios ne muzitwala ku TikTok. Abantu abanarrating stories babeera bamentioninga amanya gange. Kakati otemye oli yawadde story ya dakiika oba ssaawa 3 nojjootemamu gwe awakwagala weyagala bawulire awali mu buliri awali mu kujjamu empale naye nga followinga awulira bamentioninga linnya lyange tategedde eyawadde story awuliddeko eddakiika 3 oba 5 oba 10 naye yayogedde essaawa 4 kakati oli najjaga omulenzi oyo museegu mulenzi oyo museegu kyokka ekitunyiza ayimba ennyimba ez'eddiini bannange abantu abeeyita bakatonda bannange ne mutuvumya nosanga mu comment section aba ne bakukubira ne bakuweereza message nobasanga ku church ng'omubuuza wabijjeewa nti ku TikTok nagamba agenda ku YouTube otegeere buli kimu abamu tebatwala mutawaana gwakutegeera bisukka ku bye so ndabula nja kufaafagana n'omuntu atema content wange n'amussa ku TikTok ng'oggyeko Ani n'oggyako Ivan abatema comments nga ne bw'aba ataddeyo seconds 10 ng'osobola okuzitegeera
mwana temunonya akomize munaye ng'omusajja musinka nange wewanyirira nenze sifa ku byakunyira kuba ndabi munnange nga ntuukawo nga alina kipiro kino ekimasajja ng'akabina kitegedde ekintu ekyo munaye nga nange ntuula awo ku piro era nokwa masajja ng'akabina nga ŋŋamba naye weteekayo ziddirudo okitegeera weteekayo ebintu ebyo weteekayo ebintu ebyo nnyo asi ne mugamba ebiki naŋŋamba ebipiro gy'otuddeko ennyambako eteekamu gundi eno dildo nengyesonsekako nenteeka mu masannyalaze nenjooka nnyumirwa bannaye nga ndina musiyazi bamaada nenekangabiza neŋŋamba nze mbadde sikimanyi naŋŋamba ekyo kyekola kale nga gwoba tolinga nze byendi osobola ogisonseka gyona gyosenseka nga mpwano sikozesa ebyo gwoba oli weebadde anguze omusajja nga nedda nzina kyengenda kukozesa manjagala onnyambeko omasajingeko ne muŋŋamba ku masajingo ate katana bulya mu musiyazi appetite neefe ey'omulimu tandika olowooza nga bintu bingi ng'obwongo bange bwonna buli walala era twatabuka aye ndoozi nali akuuma kitiibwa kuba nze nayinja tutabuka nze ekyokunsiyaga oba n'omusiyazi saagala mmanya namugamba neno ziri mu ssaawa 10 olwo tuli mugaboziboozi agataggwa agenza asisa agati asisa ebigi naye nga nze sibiwulira byonna nga ekintu kyonna kyendi ku musiyazi bina lyange essaawa zonna kati ayinza obeera ninzerwa bina lyange ajja kuteekemu biddirudo bye nemmere ogamba nagiryanga omusajja mugamba saagala nonokola no violence gwe tojja kukyagala kubanga nensobola olekanawo baneiba ne bafuna ne bagamba no musiyazi nembale simanyi mbuno bba wange musiyazi ayagala kunsiika nenkulabisarabisa gwe nangamba temunaiba malaya abeekaza malaya akulabisa nanzigulya nentambula ssaawa 10 ez'ekiro ssaawa 10 ez'ekiro nensanga abavubuka nga balina embwa nenjogera mu luyaayi nentukyanga nembabuulira stage zaffe gitwali tusinkaniraeyo mu zigeto zaffe gitwanyiranga ebibanga ne bagamba ono munnaffe ne bampa security mpaka kudda wakuleekaana eyo bizinesi nebeera nga egudde butaka awo neŋŋamba ne bannange nfaaki kati okubazaako emabega kwali boyfriend wange mbadde nga nyumba olwo kwe nasanga obuyinza nteekako simanyi ani Jojo ani oyo nga naye akyali eyo anti ye namugamba nti ojja kufuna mirembe yabulwa nze olulimi lwange lubi kyeva soogera nnyo tesoogerera mu busungu gwe wonsuubira okubalukira sibaluka ate wotasuubira okukola ekikyamu toyinza okukola bintu naye nga nze ndaba biri nnomo nga tonnantuuka nayinza okukola akatono bwe kati newetabulira ekitoyansobola kati nze nayimukanga ku ssaawa 9 nemusabira ebigenda mu maaso nensabira omuntu oyo nimugamba njagala osiraani to waste my time or to lead me into all these temptations munange omusajja mba ndiyo nga naye annoonya akubidde ku bantu bange akubidde ku my close friends abakubiddeko ababuuza ani aliwa ani kati nga sibanyinza nafunawo eddya eryamangu awo nimba nenfuna eddya nandiko difumbamu eddya nga limpulya limneyakaza naye nga nange nga seekali interested nnyo mu ddya munange era yagenda okujja wasitange bagenda omuggulira nga nange nva mu ddya lyange anti tuli kumpi nga nva mu ddya ddu nga mugwako nga ngamba ovaawa nga mugamba gwe toyina buyinza bwombozi ovaawo oddawo obeerawa oliwa
gwe nakuta ne nkumala ne mugamba buli kimu kyenkola kyentuuseeko kyempitamu it's because of you. It is because of you. So you don't hold a position in my life. To holding a kintu kyonna mu bulamu bwange ngamba kyekikulesa onviiri namuviira nga saagala mu revengingako nga tukitadde munange omusajja nga yetonda nga ngamba nsonyiwa nina ebizibu naye wonaabo nsonyi bijja kugwa because you think I care lisi sonyiwa omwami mukwano ddi ebizibu byemali nava mu bulamu bwo kola obwenzi bwo genda ng'olona n'obulamu bw'abaana oyo ne life y'abantu babeere mu trauma because of you. Nti batumwagala muleke munange olwamala twogeddeyo yeddaawo ajja ne mukwano gwe bonna banneetondedde nga mugamba I will think about it. Manyi bano abasajja ogamba mbu omuntu omusonyi alowooza it means come back in my life. Nange olwamala era nga dda mu bulamu bwange kati nga omishoni yange ya revenge nga weetandikira yono omusajja yalina emikwano emingi yalina ababrothers abangi kwegamba kyenamukola nja kiyimizaako bajjajjaabe wali baatuuse nga tudde afuddamu tukwatagana naye nga nze mishoni yange sikuddamu kukwatagana naye mbu baabeere tuddemu tubeere kukozesa gye naliko ko nagenda ngenda kumumaliriza anneesonyiwe nga njagala obusiru bukyali bungi talina amagezi kwena byonna byankoze abuuza nyinza omuddiro manyi babuuza twagala nnyo ngambeyo mu kikomera tanka twetega mikwano gye nga nkwasaayo munno omu bana abangu namukwasa kugamba muta nga simuta nga ntungambisa maguma mu programu yoyo papa endiwowe yoyo vanya tumutundudde mba ndi awo nga nkyaza simanyi nkyaleke wa muganda we nga nkyali wa muganda we ate nga muganda we naye mukwano gwakali akasajja bana bonna nga njagala kifiiriza nga nabo naye ngenda nga nkwana nasuula ewooyo mukwano gwa boyfriend wange ex bagenda okukya nga nsuza ate wa muganda we nga naye mumaze nembeeraawo nendooza basukanya busiriikirira buli omu naasiikira neno gyali nga bagamba ki ekiri what is this ono nga atwanguya nga mbyanguya mbawerawo bubwezi you start sexualizing me I give you quickly nenga nali ku mission ngoba nsonga naye mujjukire na twali tetwambala nkiddamu naye nzira ku byange nga bonna mbamaze nga naakasajja nakunsonga nga nakunneebaka nako saakomaawo yalinayo muganda bamwita Kalifa simanya Kalifa simanya Khalid Kalifa nga ngendanga naye waanammwe nga muwaako gamba nti ye mulamu wange gwe bandaga nga naye ngendanga muwaako naneero yeewunya nga mwanguyiriza yali ankwanakwanaawo ngamba nabo gyabwekyawanego nemwana namukyamu naye nga tatwala buvunaanyizibwa naleka yesudiya ngamba nenza obuvunaanyizibwa mujja butwala biki sijja kuyisanga yakuyisa akasajja kabi nnyo nga muyisaamu yolekiti era oza nakozesa kumbe nange mukozesa mushoni yange yali ku point nga naye mumaliriza baana ne Kim nga naye mumumaliriza muganda we ddala maama y'omu taata y'omu men at work down munnange nga wayitawo ebbanga atandika noonya taata we Masaka eyo nga noonya ate nga yekinyini gwe njagala oyitira mufune taata we muli awo mute na taata we yambula nengamba yefa kyogenda oli kisajja ekikadde kanti saasiri kiri kyabiriimu ono mumaze
naye ndowooza yalwawo bitegeera kati nga nzirayo kwaku zange nga nkolawo okaapu nga nfuna omusajja yakola mu Equity banaye musasuzi oli omusajja ng'ata ssente ngera buli wiiki ogwengendayo emirundi 3 mu wiiki naye nga mbeera ngaali ewa bba wange owa boyfriend wange nga ngenda ne neebaka ne banjolesa ne banfumbira ne bankolera buli kimu ate olumala enzo manyi mba nyina ekintu ekirungi nze nkizigira buli omu I don't care mba nyina ekintu ekirungi nkizigira buli omu ne kati if I know something good nga kikuyisaawo it benefits you no hiding tekyetaagisa nja kikuwa nga bw'okinsabye kale munnange nasonyiwa okuweekeera kati nna nti nfa ku mulimu kati munnange nga mukwano wange muzigira nga mugamunange oli obonaabona tulinayo wa weekly basis onaakuyita wonna wonna wayagalidde wonna wonna wayagalidde muwa program ku WhatsApp n'akugamba jangu kewekubye obonako obukubye bakiraya nti babuze muweereza ka message wabava ku mulimu akuteeka mu program munaye mukwano gwange muganda wange omubwatyo olwo gwenjagala ennyo mbeereddewo munnange nga naye agamba bizinesi bweti bweri nga naye agenda nga anti nze nkuwa namba ng'omugamba nakujja ku app bweti ku app omanyi bwewegala endere nga twewa tukayo ngeri omuntu akuba naye nga sikulabanga omumanyi nakasa omugamba app abeera akutegedde sigwe Edwin sigwe gundi kuba yeyenzi munnange nga naye agenda nga mugamba n'emisale 35 hours emisale sente ziwera kinasinza omulimu bwe gunaaba gutambudde ndoza ate yamwagala nnyo n'abeera nga ngamba mpeerezayo n'abalala noba yabitegeera nesimanyi nakumanya nga muganyinayo omwana kati nga tufunawo kimyola kyeru nakyo kimuweereza ddala okubanga nange kusinga omuboloka nga nange ngenda nesenerako ezange naye ekyangoba ku musajja oyo Mr. Sozi kiri kimu omusajja nga ayinza okuluma bino omuntu akugudde ebbakuli oba obujiji bwakufuniraawo bannaye nga ayinza okulumisa akasonso enda nga akusimbye otumyo omwa nowulira nga feelings ziweddewo ebirowoozo ofunye bingi nogamba baali abantu bamuseze ng'olina mixed feelings woolyawo yali mulungi nga mulungi bano abanyola abalungi yali asosa okunyuma nengamba oba era kyagala okunsiiga ate ng'ayambala omupiira twekebeza n'omusaali yeeyo omusajja tetwatunulaganyira nga tayambadde naye ngaomusajja ngwakonayo bansimba amanyuma nnoma nembuuza bannange nemakakira nti wange wenalwawo gundi bwatyo bwagakola bannange ne bangamba nedda akikola kuggwe wenka kuba ffe tumaze naye ebbanga nga gwe lyumaze naye katusenza kukali tugambe ng'emyezi 2 nyepeta bitukola tubeera nnomu era wabeera agigwa ebbakuli agimwemwena bulungi nemuganze ngaatukana nnyo nakusozeka olulimi alyoka akuluma nogamba nfudde oyo nengaakirana nti ankooye bukooye nemuviira nogamba bayagala kunkutulako bukutuza ebintu byange oba obujijabwe buli simanyi nakumanyi munaye ngaoyonze muta sika sente yali ata sente banomukubira nga tugenda kutunda banira naye nemugambirizayo kuba naye ngaalowooza nga talina kyakusuubirako nomugamba nanekanga nomuweereza abantu nanemugonjaganya nga mumusabe sente oba temuyite mulina manyi mugambe mpaye 10 era ngazikuwa twali tugenda kwawukana nga nsaba ebbanja mbumuweeyo ebbanja tutule banyi ow'ebbanja nja kumpa sente era nafuna musala bulungi ate ne ku sayiti y'ebikibi kinamuga netaddiye yange si yabwerere awo nakaluma nengamba ayagala kunkwawula ate munnange ngoyo muta twanga abeera nkubira essimu ngamba naye wankyawa gundi wankyawa muga munnange ebyo nabivaamu nagamba bannange nemuga nabivaamu mukwano nase tolinga nina omuntu gwenda agala mumugatteka
nangamba wasetolinga kale nange nsabira nsetolinga engalo gwe naye maama mbadde nkyakwe muna mukwano nasetolinga mukwano munaye ebyo biggwangu muteera ddala naye nga mugabira bakiraaya nti obaoliawo ng'oli amweteze obaoliawo ng'oli amweteze weebityo ne kati abaana gye bali agamba niki naye nga tezikyalina namba nateerebera nembijjamu bi app byonna kati munnange mbaddirayo eno baana abasajja bange benneebaka nabo bano ab'eŋŋanda n'ab'emikwano ngenda okwekebeza nga ndi lubuto lwa myezi 2 n'ekitundu n'obunaku obugwamu 2 months 2 weeks and some days nga 3 naye bamadda mumbuulire ng'abaana omwana waani bwe bantuuza awo ne kati sisobola binnyonnyola era bebi wange omulungi I'm so sorry oba wali muwala oba wali mulenzi I'm sorry I always feel guilty simanyi bagweka gwe nali nnyina but I couldn't sacrifice you to the world that is full of many fathers nga nze kenyini I'm guilty yes nakola ensobi zonna admit enayisagaleeta mwana wange mu mbeera bwetyo butali nga simanyi nti atali mutuufu mbuusabuusa simanyi ate bali abooluganda babiri ex boyfriend ne baganda be kwegamba nga omwana agenda bane batatanga 6 I'm so sorry banange munsonyiwe n'abawuliriza mwena I'm so sorry I couldn't do that okuleeta omwana mwenensi nga simanyi natuula wansi nenkubira buli omu ng'agamba ngenda kuwasa oza kuza omwana olumu nga kuza mwana wuwe naye at last byonna byafuluma era kakasajja kaboyfriend kajja kakaaba kampolomera kaŋŋamba kino kiwakola bannange sirabangayo omukazi akikola nowe ate newebaka n'abantu bemmanyi bonna abakumanyi nange abammanyi nemugamba so what I'm done with you. I was done with you. Wande tambula mbokola kwa revenge. I'm done with you, please. Awo nali muteeredde ddala. Naluka kabooziga obw'ekirogo ne mugamba olaba bwe kiruma. You forced me into what I'm doing. You forced me into drugs. You forced me into a lot of shit. Lwokubanga gwokola obwenzi. Ne mugamba otuyagala ontwaze gwe weka. Ontwaze because I've been so good to you. Bwe bugwa ne bamalaya kubanga naye yali angagula bamalaya n'abebakako ngagula bamalaya babiri baabingamba bonna nagamba nange ojabalira bwereere ayita mu bamalaya babiri 3 ayita ebikazi ne mugamba byagala nzite gwoseke osanyuka ate nze munange understanding woman bere bigenda kusoboka mukwano oyo ne muta nagamba balikikwa ne mugamba so what wakinkola dda naye mbadde nkuddiza biwampa I'm done with you kuba naye yagezanga okwana mikwano gyange buli gwalaba namubuukira oyo nga muta munange omwana wange bwentyo nga mujjamu I'm so sorry honey wherever you are just know I'm sorry I did it for our own good kubanga wandukuze nembeera nga bad memories Mbera, I think each and every day, each and every time, mbera ndowooza ku mwana wange, but it was not worthy okuleeta omuntu omubonyaabonya just because of your own bad deeds. I'm really sorry. Era mbera oneneeminya kale nga nze omuntu siri children love oba kids love siri. I'm honest with you, saagala baana. Sibutabaganye kale siri nnyo close mbunza omuntu atijjukana nnyo n'abaana nedda nemikwano gyange negiba girina abaana baabwe I don't njagala nze muntu wenzije omwana mugambe ate kimala she don't have longer conversations n'omwana omuto anennyirire ate mpulire nga njagala mubattula naye
mbagala naye I'm not that close. Bwebwo buzibu bwange sagala mwana kundinyira sagala nimba yiwe nampozi na mwana mtutu nimye bitategereka yogere bitawwa. It's once in a while era abantu bakirabanga abandi close nga nyinako n'abaana. But some people feel happy like hey she's doing this. Naye si force. Wewe ngera kasagala kuba n'abaana kumpi nange kunyabuzibuzi ate nga abaana mnembo banjala. Nze nsanga abaana bagenze mu mmono banyenze. Abaana beeranga bakusekera bakusemberera nga they feel free with you. Nenganza omuntu sagala kulembera nze mukwano kyange ekimanyi. Oba olulya mu mwana wayagala nnyo ku mutwe alimi ku TV akola atya tompita wo. Njagala abaana ababanga ababeeranga abaana go play. Kati mutasozi ebyo byonna nga biwedde omwana mugyeemu nga tali kugobako bintu byogenda ebweru. Munange nga ndigobako nga biggwa. Nali namala 5 years without going back home. Ewaffe ddala tatange gye bamuzaala. Nga maze emyaka 5 nga basenga bali bankubira nga sikyalina interest kale mu abo bantu. Then I sat down and I started missing my dad. I wish I had a dad, you know, like I really miss him. I talk to him. I see bamuzika. Munange nagenda okutuuka ewaffe. Kati batwisa batwala ebundi I had gone with my friend. Nga gwe nali nkola naye bwamalaya. Gwe nali era ngenze naye. Munaye nga ntwala batuyisaawo. Kati batubuuliza bagamba abagenda okuviiramu wano Kasese baveemu. Ate nze siviira mu Kasese baviiramu Fort kumbe batuyisizaawo dda. Nga batweyongerayo ebundi bujjo ngenda olaba waffe approximately otuukirawo ssaawa 6 ku 5 bisinziira speed. N'obudde mbi twakeera nnyo. Alina omwana w'omuto ali lubuto. Kale bafamily yange bamanyi bantu babi. But with people they pretend. I told you about pretending on public. They try to pretend to cover it up. They never saw it so what the hell. And munange nga twetabe ebundi bujjo nga tutuuke waka batuyamba babasi ya link ne batukolera return Fort ku free of charge. Munange naye nga tukoye omwana akoye omwana yena yenyiddwa. Mama we nga naye akoye kubanga omwana yalinga amusitwako naye nga nange muyamba omwana nga fena tukoye. Twatuuka ewaffe ku luguudo ku senta. Yakwata boda ne mbagamba ngenda mu maka ga Major. Ne bagamba gy'ogenda omanyiyo batomanyiyo. Ne mbagamba manyiyo. Nenjogera wamanya family members yange basinga okukozesebwa kale ne bagamba ono waawali. Ne bagamba naye walinga wakyuka wambega wakyuka bintu nga biralamuko. Nimba mugamba lwa boda bamanyira nnyini fye twemanyiza ewaffe ku kyalo. Yagamba baana babagagga. Sina njukalinze mpozi na mutula sikumanya newe nkumanya tuyinza okugana ngamba bwali nikulabidde emyaka. Kati munange nga watulinya boda. Nagenda okutuuka ewaffe Mr. Suti ng'ewaffe wakyumuka nga boda badde bakyogera. Nga baazimba ekikomera kiriga ku eka 4. Ekikomera nga kiriga ku eka 4 kikomera just. Ate mugana amatafaali gano simanya ge beta 99. Ewa boda yatuvuga n'atwetunguza oluggi lye baaluteeka nga baalukyusa. Ng'otambulawo ogambye etambula eka 4 ozimaleko. Ekikomera mu kyalo kye baakolawo. Kati munnange ngamba waffe ate nga wanyirira luli. Nga wanyirira nga wonna ensonga nga nzija nkonkona. Ngenda olaba tewali aggulawo nga nkonkona akadde nga yewa boda adduka nga tusuula ndoza agamba n'ovaawo kibako. Nga nkonkona akadde asikaali nga bimundu bavayo babiri. Nga bagamba oyagala kigwani. Jjuka obudde bwa kiro. Nze mbagamba ni mwana wano waffe ni mwana wa wano. Ngutidde. Mbandi awo ng'ebitala byaka byokka nga batubba ebifaananyi waggulu.
mukwano yangamba tuzze wammwe abantu nga bakwata bubi abantu nemugamba mukwana kiro soke tuyingire tujja kuba tulaba nga bagamba amanyago nga njogera amanya gaffe ag'ekika nga njogera n'agange naye geerinnya ery'ekika nga balimanyi nga babeerako nga bakubira oli gwe nagambye weyajja n'asanga afande mu nnyumba n'amubuuza oyo yaliwo ye ku senta yakuuma ebintu n'avuga najja n'agamba omusisita wange naye nga tanaaba mukwano wange yakuma mumutwana nezja nemukozaako hayi kati mwali mukojjange yali yebase munda najja n'asanyukira yali atamidde n'asanyukira bano bakazini kale it's my cousin yali cousin the distant relatives too but I called him my uncle naye n'asanyuka n'agamba omwana waffe okomyewo wali wabula ajjukira omwana mukwano gwa best friend wange apita mami ate family yange be bantu abatategeera you can't explain to them ne bakitegeera balinga bawalabu they don't joke they don't understand tebasomera kintu ne bagamba jonga ebakirowooza ate bonna tebalinamu sense of humor muba omwana mukwano gwoli omwana alina respect ayita buli omu mami okitegeera tebabirowoozaako munanga tuyingira mu nyumba ngewaka wakyuka gano ge mayumba n'ogamba what is this lulinga lubiri munaye musasuzi okuwulira ogamba batukiriza oyingira olubiri olwo nga brother yange nziza emabbali ngamba ati wano waliwo security ey'amaanyi olina okubeera careful ne mukwano gw'ogwolesere tumwesiga wano juka bali batyana bebakyazimba ebakyamaliriza landscaping ebweru munange nga mugamba mune nze mukwano wange ebbanga lyemaze ne bwe balina ssente nabo so this is not new to her too bina byalaga bwana babirina so she will not steal anything sijja mukiriza kwata content kwene nyumba tajja kuba kwa bifaananyi it's okay naye abulina yona naabimanyi nibagamba no we just care about security wazena omuntu mudde kiro yeah that is very understandable nemugamba ayi nkikyo kitegedde but next time twabuze next time you shall do better munenga akubira maama we ngolosenga ngangamba nina senga agatu mukubireko munenga nkwata nkubira senga muloweza nkwata nga tankwata batuwa report bali bazifanishinga bulungi nnyo nga batuwa report ntunde mu report nkwebaka empolo yange banga bakwisiza bubi mani ffe tuwogera very open nga mugamba munnange nange simanyi nga tuka ennyumba yona yali nkalu ne tulobuza ntugamba this house is very big for the two of us basikali basula mu report ate naffe batuwa sefe unipot zinziri of contained bathroom biki masanyalaze TV mweri buli kimu nemugamba the house is so big for us tujja beera nga bali mu charge tubenga bali mu mulo tubenga bali I'm also scared of that big house ne uncle wange naye ina room ni masula report your surroundings and so we should be munenga tukera ku machanga senga kujange ngakire mu watemere toke nga basala enkoko awo tufumba akatogo breakfast nga munange nga kamera eyogera nga senga nga mugamba azeeyo ettooke lyalisimbi tumaze oddiwa tate azeeyo ettooke lyalisimbi enkoko yagira musaalizeeyo nkutidde munange kyendakola nalina sente zange nagenda ebweru ngangole ku bantu ffe abantu abalina emmere ewaffe misasozi oyinza obbeerewo nga toyana nidi ya ssente mboba kagende ngula amafuta nedda oba kagende ngula emmere eno wasting your time oba kanfune ngula amafuta abyonna ojja kwevuga oba kankole kino no osaana omumala omwaka unless ng'olwadde awo osobola ogenda mu ddwaliro insurance like that naye ebisigadde ebintu kale ebisobola okubeezawo omuntu weebiri
naye emisaso sina kintu kye nalya waffe. Sina kintu kye nalya waffe ne ŋŋamba n'etooke ndijja mu lusuku balindetedde endifumbi tewali. Era emmere nakigula mu beebweru. Naye nga bagamba bananga omwana wa Ngondi ng'abuze. Bano be baana ba Ngondi omuganda w'omulenzi ali Kampala. Brother wange bwe yali kyawe. Ye agamba taliddayo. Ajja kukola ekika ekiki. Era tujja kukola ekyape mu my brother and my sister. Tunaye Mr. Suzy nga tubeerawo twali tuplaniza okumalayo twagenda ku Thursday, Friday, Saturday, Sunday tudde mu city. Kunjira munnange nga tutandika okuwuga tuwuze bamaada tweyagadde tefe abaana b'abaloodi tuwuze wetwetala wetudde eno n'omwana tumwambaza swimming costume mani wasenga wanga kubidda sikale essimu bamugamba munnange bagamba bave mu puulu mangu yebakite ne bagenda e Kampala nandanakoyumba nagamba ogw'omusege nali nagukoowa n'omwana tugenda nga tumwegayira emyaka 5 kati alina kyatwagaza akomyewo manyize saagala kwogera bigambo bingi kuba bwe ngamba atandika okwogera mba sikyategeera mbu nsinza emyaka 5 nsinza emyaka 10 mba sikyabitegeera mba nja kuwa emyaka gy'obugiguba nagamba singange sigenda kumuddamu nga nsirika nga yayogera bigambo bingi nagamba azize nekyekisiraani bibeereyo mu ttawuni nebeerabira ewaabwe katuba if they need ne beekomyakomyawo yayogera ebigambo bingi omutima ne gukkakkana kati naye ne wali kazunyange gwe nabagamba bwe bayokizanga ebitabo bye oyo yabeeranga distant nga yabeera nnyo mu bisulo bwebityo nga munnange naye yafumbula ku kyalo okwali okwabonaabona nga ngendayo ke nga mbuuza kojja nga mugamba kojja bagamba wasista wange abeerako banaye nga watwalayo wasista wange sista wange nasanga akayumba kabeeramu manyi buno obusisiro obw'ettaka nga mugamba mwana gwe oli wano bonaabona nga yenyumba weerina ngamba ng'olabyeyo ki ne mugamba munnange byendabyeyo bingi nangamba kyekyanzijeyo kabeere ku mukyalo nga mbonaabona tokasinga abeera agamba mu muswazi ayagala mbiri muli nga ndi traumatized olumi bundimu ennyumba obeeranga ekyonzira mbonaabona kambeere no mbonaabona wano mukana akasisira ngaali mu kaduuka omanyi nga how should I describe the room? It was okay like a toilet. Okay, ngamba busayizi wa toilet mulimu akaduuka nga basula batudde. I don't know, but I'm really sorry for my sister. And if I had a lot of money, I could build her. Nashobora ngezaako nnyo mukolera connections ne pass. Ajina atandika okuyibira bibi. Kati munnange nga singa wange musirikira saamuddamu nga kazinyange tulinamu nangamba ate kati nze naawe abadde nga atuvuma ngamba tujja bonaabona ate gwe n'omusuulawo mudde Kampala n'omusirika nga yali akwagala nnyo saayogera bingi netuvaawo sisange nemutwalira engoye nemuwengezi namutwalidde netugendako outway waliyo omuyindi gye yazimba eyo netugenda nemugulira pizza netulyako netunyumira obulamu kumbe sengange eri bali mbiri kodinga nga babimuweereza byonna senga wange bannange yakuukako waya naye nga ekyasinga okunnuka sengange yakwata omwana w'okukyalo nze ne bwataanimpadde naye nawa Maria nawa sisita wange oyo kazini wange yakolerera nnyo senga wange amulabiridde nnyo amujanjabye simanya sukaali simanya eno bagenze eno bafulumyemu bali Nairobi banyonyo ng'omwana oyo aleba ng'alinga awusiga ate nga kwotadde omukambulira omukogolera okumuvuma nze ne waatalimpa nebatuuki nebakeje ne bagamba sirinaako omugabo. I'm very fine with it. Ne sister wange oyo bandibadde bamuwa banage bandibadde bamuwa. She deserves a lot. She sacrificed all her bukya kutonga talina mirembe myaka nga 20 niwe yagenda
kusala akasajja kakukyala ng'alabira ajja kuba naye afunyeku obwogerero. naye sisange birabira nga nnyumiza nga nange nkomawo twagenda okudda mutasozi nga geeti baagisibye nga nkoabona akadde nga tewali atuggulira jjukira all staff ziri mu nnyumba. Kati ne kojja waffe ng'ejja tutemera ettooke n'atusalira enkoko n'akola byonna ebyo byatufuddeko. Senga wange twatuweze ne kojja wange. Kojja agenda okudda ate ng'eri bamagenda obisa bitadde ku luguudo tulinayo naye ennyumba endala nabitadde ku luguudo. Ebyaffe ndo zabiteekamu ku kateebwa nga babyalidde akaboda babisibye mu bibokisi ebyaffe nga bikyali mu enipoti amakesi gali awo. Asikali ne mugamba so open for us n'angamba senga awo yaŋŋambye kati obudde bwera bugenze wano basibawo ssaawa emu era kamera zonna zonna kwe zirebedde balinzemu koza otyo munange nga mukwano wange mutuulira yaŋŋamba it's okay. It is okay. Mukama nyamba nampa omukwano ogutegeera nga nange weetegeera era nze Misasozi omuntu asobola okuntwala ewaawo nga basula ku ddongo n'ensula ku ddongo. Omuntu asobola okuntwala ewaawo ne bali akawunga nze kenyini n'enkaluwe. Kuba nkulidde mu lives is different. Ey'abagaga ennyo n'ey'abavu ennyo. I've seen all lives and so okitegeera yaŋŋamba it's okay. So don't worry, mbitegeera kuba ne family ye weetyo. Munange nga naffe tupakingira keesi zaffe baaga zaffe nga zitukanyugira ebweru. Kati nga likojja wange atambula ekiro ekijjukira obudde bumukyalo okukwata mangu ng'atambula tulene alenga olaba nga tuli mu kitundu nga tulinamu a lot of houses eri main eddako abaagala obeera ku luguudo nga tebaagala kujja eno abasirifu katwayo n'ey'abakadde. Ey'abakadde kale likawo kyowebityo bambi gye yagenda n'atambula nga nebula tezisobola kugenda bula tezisobola kutuukayo bayitayo mu mbenge abantu bategeera abali efooti. Senga kojja wange n'atambuza ebigere nze nagenda okuddamu bitegeera nga ndina Kampala kuba nze ndi muntu alina obusungu busobola okukozesa buli kimu era natuuka ffe baatubuga batwala ku nnyumba y'obusenta. Naye munange ennyumba gye twagendamu baatupakingira emifaliso. Ennyumba gye nali mmanyi nnungi baatuteekako sitoowa tusula ne kasooli Misasozi. Nze tebyandinnya kubanga famire yange manyi bazola naye I had a friend. My friend, I'm so sorry and just now I love you to the moon and back. Nituba tukyayogera nituba tuwogera whatever I will always be glad. Tokinangiranga kuba sikiwulirangako wantu wonna walala and it's very okay newoogera okinyumizaako because that is experience. Siri kunyiga noliwo okinyumizaako. It's very fine with me. I will love you the way you are because you understood. At the moment, you never put me on pressure. Munaye Misasozi Tonda wange nga tusula mu kasooli omwo nakeera nkya kunaaba okumanya awo yeekaza. Brother yange yagamba singa yagambye mukubireko. Namugamba namukubidde emirundi 5 gimala. Namukubidde nga nfuula busy ntansovaako. So kitegeeza ky'okubeera mukubira omuntu nga wakujjako. It doesn't make sense with me. Namugamba wanaaba akuwulize nga kakkamye ng'obusungu bwonna bwonna emyaka 5 bumuweddeko mbadde nga muyisaamu then we shall communicate. N'alaba nga zivuddeko n'agamba maama wammwe bwe buzibu. Maama wammwe tayagala mujje ne mutulabi. Namugamba no. Nze Misasozi, nobody should underestimate my mother. I don't care regardless of what you're giving me, of what you're bringing. The moment you put my mom in you know, in something that I feel isn't right, ngenda kukutuga, ngenda kukwambalira. Because my mom, she has gone to the moon, back to the sea, back to the earth because of us. And as a mama, if I'm spending money on her, I spend money
crazily on her. Mama ngo wakabikizi. Ngwe walungi ne wabe mpaka nga nkimalinde. Siye mukazi akabaka naye wangamba nangamba I need this. Watch away, get the money. So I can kwogera ku mama wange I was like, no, stop. Don't speak about my mom. Mama wange abadde kunga mama oyagala ozikata tawo nga afudde, so what? Era yagala ozikata tawo nga afudde just because of you guys. Mama muletera okubeera nga tazikata tawo wange mumalako emirembe mumutulugunyizza mubonyabonyezza temwagala tribe ye, you harassing her. I'm still my side. For family yange njirabye obiwayo wonna bayogera nga ndi muto. Ate nebaza mukama ne muto I didn't question my mother about right wazikata tata wange kuba nange nkuze. I've seen it all. Tobuuza mutumbu lwaki wagudde mu kinnya yabaye tayagala. Mama waffe tasaakubeewo nagala ozikata tata waffe mbu yali yamukyawa ku mutima. No, tata waffe yali yagala okudda ewaabwe. Kasita yakula nitegeera ajja mu city. Yali yagala okudda ewaabwe n'ebusika n'abireka. Nga yakoowa ebimalako emirembe n'ebyana byabyo. Munange nga conversation ng'eggolo ntandika obuuza ate omwana wa mukwano gwo ng'akufaanana kati omwana mukwano wange n'omwana gwafaanana omwana w'omukwakazi ne banga mufaanana yamumalayo ng'afaanana gundi. That is si wano abantu bafaanagananga. Nembagamba that is not my kid, that is my best friend's kid. It's okay. Kimanga kimbira mulowooza mpulira bantami. Mukwano wange mugamba tugende ku nearby restaurant taking breakfast. You guys shower. Basi agenda kuba tukako wano. Era twali tulya nga basi etuuse. Baiti batusuubiramu tugenda. Kubanga mama wange yangamba family yo kati gwe tonnagitegeera bulungi. Naye bujja agenda okuziba ng'oli ku mpingo. Ne bagamba yatobulako yakolako ati ne batekawo agabuuzi kalina ssente zange sina ssente saba to bank. Osolanza family namba. Bwentyo nazuuka tunywa caayi ne tumala akaddawo mu ssenta ne twambala ne tufulumya engoguuza. Twayitala nekikasatu nga basi ze. Tulinya basi mpaka Kampala. Mbanvuze Kampala basenga nga akuba. Yekennyini yakuba weta ogenda ku bbiri. Nakuba kanza kumpozesa. Nempoteza byayogera nga ndi munayise nga kubuli. Ndi bize tujja kuddamu. Kati oyo namutambula mu bwanyi. Nemugamba mukwano ndi bize tujja kuddamu. Nina ebikyansumbuwa. Nangamba jangu ebugoloobi twogere. Tutule twogere nange bwe nabadde n'obusungu nemugamba nedda. Nina ebintu ebisumbuwa 2 weeks bijja kuba binyidde. By then I was traveling nali ngenda kuddayo mulimu gyange. Era ne kati twetaba bwerabe. I don't view their statuses. Saagala kumanya. Buli omu abeere obulamu bwe gy'ali. Tatange namusiba nemugamba Daddy I will never come back here. Era yamba njagala omulabako. Nsobola bypassiga ne ngenda waggulu kw'ekyo ekifo ky'osanyukirwamu. Nemugamba tata mpitiddewo. Because I miss my dad figure. Missing. My mama thought she has done a lot for us. I just miss my dad not because of responsibilities, no. Mama ngalwani, maybe it's sharing memories n'ekaba. But all is well. Just nkama wala twala time ng'obudde bukyali. Then yakumira mama wange. Mama ngatukuzizza. Nze mu baganda bange yali yakwata ekkuba effu. Ate nga sali wakulikwata zibyenyumirizaamu era n'abaana bange nja babuliranga mu ngero my story yange experience saagala gamba mbu tebiriiyo kubanga nze mbadde experiment nze kennyini. So abaana bange nja bagambanga ebiba biri ku ttebo nga byatuuka ku maama waabwe naye nga mu ngero kubanja banda bakatona akola kino ayita wano. Mukama mwebaza oyabadde nsale mu bulamu bwange sifuniddeemu siriimu sifuniddeemu mbuto. I had a purpose to serve. Ebyokufumbirwa
I'll get married. I want to get married to a person who will never care about my past and whatever agitated. Because that was my past. Kati ndi mulamu bulala, ndi mulamu bulungi, ndi mulamu obutagaana kubeera sexualized. Era omuntu wajja n'agamba hey Begas biki simanya hey Bobo biki. Hey gwe siddamu kwogera naawe. And I'm so happy that when I've met with my friends, ate mukama nagenda n'abamu obufumbo obulungi. That is a blessing. Nafuna tukola ebintu mu nkukutu, abamu batta abantu, abamu balya ensiyaga, but they reform and come back to their normal senses. It's okay with me as a person. Era omuntu wemanya history, I don't judge. Chovala judging because if I judge somebody and that person gets to know my own history, they will laugh harder. You always go cool with everything. You answer a story and I don't judge. You just go, it's okay. That is history, that's past. I have seen it. One history means I have seen it all. Kayuka story sagala kukeera bira bannemba denkera bide. Nina agenda okufumbirwa minisita soza kinabiranga kibozibozi. Egenda agenda okufumbirwa. Mala ene enfumbire ddala nga edda siryagala era sisaagenda abantu omuntu nga simuwulira. Nga wenda nabivaamu bino nno ng'olowooza tolinzi. Bannange nengenda mu ddyango edda siryagala. Nga siryagala omuntu nga yesimwagala nga njagala mirembe gyange kulaba obufumbo buli butya naye nga y'omuntu simwagala ate nga muvubuka mulungi ng'alina sente ennyumba ennungi yawunya obulungi alina omulimu guli corporate naye nga banawe omutima gwamugaano tutuuka mu buliri tutunula vanira bannaye ng'alina engeri gyankwatamu emimwa n'agiruma bannange wange tebakulumwa nakwata emimwa n'agiruma ngali nga bulire obuswandi obugigi nanjikuta nakunyweza bwati nogamba mukwano tugira ki kyokka wannanga akantu yakalinga akabiriti oyasooka nangamba tolina feeling ne mungamba bannanga akantu kakalinga akabiriti ati ngolo atabudde ambasala kwogera atabunga kalinga akabiriti ayagala kantuuseewa kunemeddeko nekulukunyako oba ona nzimusasozi nyumbani mukinabiro saagala muntu kuntunuulira saagala muntu kunnengiza oba oli ne maama wange tannengizangako kabe baganda bange my privacy matters ate kuva dda muntu ajja gamba wa malaya taswala my dear nze sinaaba na musajja sibeera mutoyina muntu sisanyamba nnyo ng'ondi awo waliwo ebintu byesikola seeyambula nkuyambulire mu maaso nedda my dear nkutidde seeyambula tesinaaba na muntu omuntu kyagamba sinaaba na muntu nze neetwa tulinga accommodation batuna gye tulinga mu bibutu by'abawala it's either nze nyingira first nenkera nina bulungi nina obudde bwange oba nenaaba munamwenna mumaze sagala bintu byakweweewula bimwe bere nga kumani nga wewakula simanya wekoze bitya nedda maidia wera banagamba tuli bawala so what era omusajja nga nesaako njagala kunaaba naawe twatuuka ekiseera banange omusajja abeera tugula banira nga nze ndi ku ssimu yange ndi ku whatsapp bakutekitooko natuuka ekiseera nanta nta obufumbo buganye obufumbo era bambi nga buganye kabwabwerere nkugambye netuuka ekiseera nenyera nenzija ne blanketi nga nebika blanketi yange neye ebikadofe netwawula obuliri nga byomwali ne blanketi nga sagala nankuoneko nga nebyagera tebinyumira nzasuze muna history yange bwetyo bwekomye neyanza nnyo okumpa amatu okumpa akadde kansubire anything kyonna kyonna any inquiry wendi nja kubeera nziramu with positivity
Ekitundu ekyokusatu wetukomye sister agambye story ye yeeyo ayaniriza buli kibuuzo. Ogenda kuwulira ebibuuzo bye namubuuzizza okusinziira ku bulamu bwazze atambuliramu. Okyayiga okyewuunya. So story teweddeeyo, ebipya ogenda biwulira mu kitundu ekyokuna era nga kyekisembayo. Comments nina nyingi naye saagala nnyo ate wanvuwe. Can I make my comments in the last episode? Maybe. Nsaba okkiriza tusisinkane mu kitundu ekyokuna. Anne, thank you for being brave, for being strong. Oba hero okuvaayo n'onyumya story bweti ng'oginyumya ku bulamu obwo. Mu byonna sofa kyenkyewuunya ge maka gamu ge twegomba naye nga abantu abaali badde beenyumiriza mu bulamu bwa family ng'ezo nga si bwe bali. You people ndabye ebinene ku duniya kuno. Kazi ngambye njakola comments mu kitundu ekisembayo